Happy New Year. Tuyingidde omwaka omupya vibe badde y'amaanyi okutwaliza awamu omwaka omukadde gukuyisiza gutya. Of course ebisoomooza bibaawo naye buli atali mu ntaana teyeevuma Katonda. Akaseera kano ke tulimu pastor abantu bangi babadde n'okusoomoozebwa. Gamba naddala abantu abali mu entertainment bayimbi banno olw'ebintu ebyogerwako naddala mu nsonga za federation omwaka gubadde muzibu nga gubavuya nga buli agenzeyo bagamba oyo agenze ku side ya gavumenti gwe eyasabira omukulu Eddie Kenzo okuba nga awangula ekifo ky'obwa president. Ekintu ekyo oyinza kyogerako ki ku bantu abasinze okuba nga bakitwala negative ku side eyo? Wange sinze mwogezi wa kibiina ekyo nja kunoonya omwogezi wa kyakyogere tebanonda ku bwogezi ba kibiina. Tebakulonda ku bwogezi bwa kibiina. Seyo bansangiresi naye ekibiina kirina omwogezi. Kale tunnyonnyole kusoomoozebwa ki k'ofunye mu mwaka guno oguwedde gwe nga pastor? Of course twagala okumaliriza ekkanisa naye bw'osala omwaka omupya olina ogenda n'okukkiriza. Era nkubiriza Bannayuganda tuweerabira okupaakinga faith okukkiriza mwaka omupya ssuula mpya. Saagala nnyo okwogera ku bikadde, njagala kuba nakukkiriza nti guno omupya gujja kusinga gyonna nga bwe nsabidde abantu. Guno omwaka omupya gwe tuyingiddemu sofa biki by'osobola okugamba bapasita banno by'ogamba nti nali yeetaaze bapasita ku mbeera bweti ne bweti tutambulire ku mulamwa bweti tukyuseemu? Nalekeraawo okwefuula advisor w'abapasita. Lwaki? Buli muntu w'amaanyi osobola nze njogera ku bya worship house naye ate baboogera edda nga buli wenzira njogera musoma gundikola otya kukufuula mboozi mu kyaki zaabwe? Edda ntya kwefuula nti gwamanyi ku buli kintu. It's not a good position. Buli musomba alina ebibye ne Mukama bye yamugamba. Kati weddugaza nnyo ne weefumita amafumu mangi ng'ogezaako kwogera ku pastor gundi ne pastor gundi. Kwegamba it's a resolution. Nasalawo kubanga sikyayogera nnyo ku basomba bannange. Tubadde n'ekivulu kyewakola mabegakaawo ku Boxing Day, ekivulu kya gospel. Eno trend ogera gikola buli mwaka oba okikoze kusooka? Simanyi. Kisookera kwebaza abantu okujja naye kati jjukira twali twakamala worship night ekivulu awo wakati then n'ebino 31st jjukira tutegeka enansana ebusaabala kiwaatule Kyambogo primary school eri ku Master Church Mende. Kati budget wise ndaba nga kinene nnyo for us. Okwegamba okuba twakamala worship night twali wano n'abantu kumpi 2,000 wayitawo ennaku 20 ne muddamu okutegeka okusaba. Oba kitegeera kati nkyakirowoozaako naye singa Mukama atuwaayo omuntu asobola okitwala mu maaso n'abalokole ne bafuna we beeyagalira. Kwegamba nemba omu ku bayitibwa naye nga sinza omu ku bataddemu olw'okuzimba kya kino kubanga tulabye abantu abadde wano era neetondera abatayingidde n'abaserikale bansonyi bagambye abantu abasiridde beero ne babisindika busindisi. So kati mpulira nga kyakyetaaga okwongera ogazi y'ettaka oba kitegeera singa Mukama twabiweka ng'endala emu kitundu oba bbiri tuba tusobola okujjaawo. Intention y'okusaawa ekivulu ekyo wasinziira ku ki okuba nti ebivulu bingi ebibeerayo ku Boxing Day nga gospel terina space? Gospel terina wadde kanowooza abaana ba Mukama bo bagenda era amaliriza agenze mu bifo obaolyawo byatandiyagati konze kisaana tubeeyo n'ekintu era bajja bangi ne basanyuka abayimbi ne babayimbira naffe ne tusanyuka kuba Christmas oba Easter those are holy weekends naku ntukuvu zisaana n'abakristaayo ne babayo n'ebintu. Pastor, tulinawo music ompya ogenda okuba nga releasinga within this year already nga unawulira endongo akayimba kukubeera mu countdown enyimba zibadde nga bbiri ezibadde mu countdown doza n'akayimba ka Ezekiel buli TV ebadde eza ennyimba ezo. Lwaki gospel artist oba music wa gospel artist ennyimba mulinamu ntono ezijja mu countdown nezicompetinga ne secular music ennyimba zo bbiri n'ezaba Ezekiel abo olimba lwabo lwantono kaana eri mu nkwawa abo baana b'ensi bafubutuka endongo muganda kati Mukama wakuyamba nsonze nsiima busimbi sicomplain yebuwagizi bw'abafanizi bonna. Pastor nga tumaliriza kuba okwoye njagala obeko obubaka bw'oyinza okuweereza
Uganda neggwanga Uganda lyonna related ku music industry ne politics wa Uganda. Kusokera ddala mwaka mpya tusonyiwagane twagale Uganda bw'oba wakana mu kwagala tetwetta tetwevuma tukume emirembe abadde omubbi befeesa agamba lekeraawo kuba omubbi ukole n'engalo zo oyambe n'abatalina kale nkubiriza Bannayuganda oba oli muyimbi oba oli musirikale oba oli politician oba oli musawo oba oli judge okwagalana n'okusonyiwagana era n'omwaka guno tugusabidde gusinge gyonna. Let it be better than other years. Kusonyiwagana kwagalana kola nnyo n'omukisa ngubasabidde waliwo omutongo oli mukozi nnyo naye nga tolina mukisa kama kuwa omukisa. Twabuzako abayimbi ba gospel abalala tubabuza olwakitebete bagatta nabano bayimba secular music kola mulabuzi ne bagamba mbu omulimu gwabwe Katonda gwe yabasindikira kutambuza njiri tebasobola tambuza njiri eyo nabatamanyi njiri naye gwe tukulaba nga oyimba n'abayimbi abo n'obasembeza kugwe nabaani mutuufu era lwaki gwokikola yolaku netutawaana nze ndowooza nti buli muntu Katonda amuyita okulima olulimbi lwe okitegedde ojagamba omwana ajja eno amalirize nga oba oliawo ayimbe ne bano oba oliawo amalirize nga ye tasobodde kuyimirira okitegeera ogendwaba omwana yali ku Yesu nga kati oba oliawo anywa oba okitegeera atandise okukola ebirala so bw'abanga takiweerebbwa muleke okujjako nze ndowooza nze nakiweebwa kubanga tubadde mu nkuuka nendaba abantu bebakuba obucupa ninga Mukama tebankuba akacupa nensaba bannange okitegedde kati kuba mpulani okulinnya ku stage era mbeebaza abantu netuyimba netusaba kwegamba waliwo linga tekyamuweebwa era nange nsiiba nensaba nti bwe mba nkoze oluyimba olwo lugase bwe mba nkoze akayimba naye Mukama neyanziza ebirungi byokuninira loozi kakome ku bantu bonna kubanga oli aba w'amaanyi nnyo kati bweyima naye gospel aba alagiridde abantu okudda eri Katonda. So point yange eri nti waliwo abakiweebwa waliwo abatakikolaki bw'osoma abatume ba Kristo si bonna nti bagenda eri bannamawanga si bonna nti bannamawanga. Pastor, waliwo akagambo kogenze n'ogamba nti Mukama akulaga olina gy'ogenda okyala omanyi mbadde nga mbeera eyo mikwano gyange nga gigamba Prosper owasadde nga nange neebuuza naye nga pastor wange gwensinga okwagala ye tannawasa owasadde mwaka guno nalekerawo okuteekawo date naye nga najoogeranga nenswalaswala so sikyagala kwogera nafuuka omulimba naye nga guno omwaka gwo Katonda akikulaze sikyayagala kuteekawo ki nnaku za mwezi kyegomba nkisabira nange obudde mbulaba bugenze Kama nyamba akimpe naye nalekerawo okugamba guno omwaka deeti bweti amalirizanga abantu bagamba naye nate oba bizanyira mbuzanyiza so nja kuwasa buwasa sijja kulangirira deeti. Pastor Mukama akuwa omukisa. Of course gyali Pastor Mukama akuwa omukisa nze Prosper Magic simusibe. Amina kansabira ali ku channel eno musabira omwaka gumubeerere mwangu nkusigamu Yeremiya 3:19 ennyumba y'ejjula enseko n'okwebaza ennyumba yo tejjula musitaani wabirewo obulamu bufuuke better and better omukisa gubeere mayumba gammwe ebijja tebyeyongerako abaana bo babeere ba mukisa byonna ebirungi byensabidde abantu era neebaza abantu mwenna abasuze wano ku Worship House emitwalo n'emitwalo gy'abantu mwenna be twabadde nammwe mu nkuuka mwenna mbasabira mwenna ababadde Busaabala Primary School gye tubeera buli Wednesday ababadde Kiwatule Ntinda Kyambogo Primary School gye tubeera buli Friday mukasaawe mbasabira nammwe mwenna abali ebweru abali online mbasabira omukisa ennyumba zammwe zijjula omukisa tofuna bizibu gwali ku programu eno kati omukono gwa Mukama gubeere naawe ogufuniremu ebirungi akusonyiwa ebibi akunaze n'omusaayi gwe akwagaze Katonda abadde omubbi alekeraawo abadde omusamizi alekeraawo Katonda akukyuse Katonda akuwa essente akuwa ettaka akuwa emmotoka akuwa amagezi akuwa obugagga akuwa omwaka ogujjudde essanyu sabira Uganda ekonomi ebadde etawaana etereere
tusabira Uganda from the prisoners to the president, from the paupers to the kings. Tusabye omukisa okuva eri ffe abatenda kye tuli eri abalina kye bali, okuva eri abalina kye bali n'abatenda kye bali. Mukama, omukono gwa Mukama gusinkana abantu. Mbasabidde essaala eri serious nga nsaba omwaka guno owone, ogagawale, otereere, olokoke, okyuse, oddeyo mu kkanisa, ove masabo. Omukono gwa Mukama gubeere ku ggwe, emirembe gibeere ku ggwe, byokola biyitamu, ali waggulu toggwa, Katonda akuwanirire, tewaba accident zikutta, obeere wa mukisa nnyo, ebibi byo babisaasire, onaazibwe n'omusaayi. Simbugunda kisigaza wakuba